nangyari, alam mo si Anggang, hindi ako yung piniplay niya, si Maravi. Kasi sabi niya kanina kay Maravi, 1/4 pa lang daw. Kadamu omulala afudde abadde live ku TikTok ng'agezaako okubeera nga streaminga ekikompola we kikubidde apartment ye mwabadde n'akiwulira mbu kikubye okukkakana ne kibaluka naye mu siringi mwabadde n'egwamu naye n'ayitamu okukkakana nga bamulangiridde nti Kadamu ono afudde. Kitegerekese nti abadde ava mu nsi ya Philippine n'era nga ekizimbe kwabadde awangaalira kikubiddwa zinene ekikompola. Nira ngali live streaming ekikompola nkikuba mukumala okubeera nga kikuba bwatuka ne kubeerawo okuletedde ne floor kwabadde ceiling ground floor eno ground floor gyaliko okugwamu okukakana n'ayitamu ne sound osobola ogiwulira kyokka ate ng'ebikompola ebyagudde olunaku olw'eggulo damage ebyakoze n'ebirala Mukama Katonda olutalo lwangu kulwogerako mbu bannange kati nga na wano wendi nga ndiyogera simanya bakoze kito simanya flow naye nga gwalulimu oba nga oli mu eyensi oba nga wakirabyeko nga kiyita mu bbanga nga toweebase ennaku 3 sofa nga tonnaba kubeera nga weebaka nga bweweebakawo oti olabanga agenda okufa buli oweebakawo oti olabanga gwe bagenda okuba bombo Mukama Katonda w'amaanyi tusabe nnyo ekiri eyo kireme kubeera nga kituuka eno however much mbu kyatandise obvious case kyatuuse dda mu ggwanga erya Uganda abantu abamu kye batannaba kubeera nga babuuka nti olutalo lunga walubulabe gw'olaba nga luli eri Kata Iran biki naye munnanga amafuta agasinga okubeera nga gakosebwa mu nsi ezisinga gava side awo neera ssaawa yonna wandirabe ebbeeyi y'amafuta ng'ezzeemu okulinnya automatically wano mu ggwanga erya Uganda ekyo kyo mukirinde mwe mulanga olutalo oluli naye amafuta wano automatically zibadde tezikiridde simanya nnyanga 8 liita manyi ntera ogagulako eri ku nnya 8 awo nnya 9 ogenda laba ngezeeyo mu 15,500 sinakindi 6 n'okutuuka 7. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.